Omulabilizi w'e Mukono Bishop Enos Kitto Kagodo akubiriza abaana abagenda okutandika ebibuuzo bya UNEB ebya senior 4 okwewala okukopa n'okugujubanira obusasi byagambye nti biyinza okubaleetera ebigezo byabwe okusazibwamu. Okwogera bino Bishop Kagodo abadde ku ssomero lya Mukono High School erya bonna basome erya senior lyokka erisangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku mukolo gw'okusabira abayizi abagenda okutuula UNEB okutandika ne wiiki ejja. Abayizi 349 be bawedde okuteekebwateekebwa nga balinze essaawa batandike ebigezo byabwe ku Mande. Omulabilizi era ataddeko n'abayizi 61 emikono. Mu kutuuka ku ssomero Bishop Kagodo ayaniriziddwa bandi akulira essomero lino Frederick Kawumi Mbaziira abasomesa n'abayizi mu kitiibwa. Bakumbye okugenda ku main hall ababadde okusaba okulembeddwa mu Bishop Kagodo. Okusaba kuno kwetabiddwako Ssaabadinkoni w'e Nasuuti Venerable Kenneth Kampi akulira ebyeddiini mu ssomero lino Chaplain Samuel Kyolaba ne bannaddiini abalala. Mu kusaba kuno abayizi batenderezza omutonzi era nga kwetabiddwamu n'abazadde. Tannabasaako mikono Bishop Kagodo abuuzizza abayizi oba banaanywerera ku Katonda waabwe era ne beeyama okukola bwe batyo nga Katonda ye mbeezi waabwe. For fellowship and serve the gift of God that is in you. I will endeavor to do so. I will endeavor to do so. I will endeavor to do so. Will you pray and support the lonely, orphans, widows, and the voiceless? I will do so. With God is help. I will do so. With God is help. Bano oluyisa ebibuuzo Bishop Kagodo n'abateekako emikono. I want to hear that loud amen. Amen. Lord God, confirm and strengthen your children with your Holy Spirit, and we pray may you empower them for your service. Amen. May you confirm and strengthen your children with your Holy Spirit, and we pray may you empower them for your service. Amen. Bw'abadde abuulira Omulabilizi Kagodo asabye abaana okwesiga abasomesa bye babawadde kubanga bijja kubasobozesa bulungi okuyita era n'abalabula okwewalira ddala ababalimba n'obusasi. In your church, the Anglican Church of Uganda. The finances. We are full. Congratulations. We are very congrats. This is the day God has made. After a few days, we are going to sit for exam. This God is with you. I'm bringing an great message. You are God's children. But don't relax. Akubiriza n'abayizi okwekuuma n'okwambala obulungi baleme okwenyigira mu bikolwa ebisobola okubawugula okuva ku bitabo basobole okufuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. Business.
They want to how to pay that your tuition. And for you to perform 4 from 6, you got to be highly educated. You know you have the figures, if there's a butcher for figures. Brother,